amayumba gaffe tufulumenga nga tusoose kusoma Qur'ani mugo. Tofuluma bufulumi wakawo otyo. Olaba naye tuba tugenda mu hammaamu mu bifeeyo bye tugendamu ebyo ebinaabiro. Tetufuluma bufulumi ebyedduwa gy'osoma ne mu kuyingirawo otyo. Kati olwo ofuluma ewakaawo mazima ddala ofuluma bufulumi wootyo. Zino bagamba tewali mikisa gye tugenda gijja okugyako mu Qur'ani. Tewali wogenda kujja baraka okujjako ng'osomye Qur'ani. Abantu abasinga bagamba nyina omusaamu gwe nawulako n'agamba nze njagamba Allah nti abawalimu baali nga bakambwe ensonga lwaki saasoma Qur'ani. Naye neerabira nti n'omubaka sallallahu alaihi wasallam Qur'ani teyasooka mubeerera nnyangu era Jibrilu teyasekanga ng'eri mu kuleeta Qur'ani teyasekanga. Aya yasookera ddala Jibrilu yali nkambwe nnyo. Yali nkambwe nga bagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti iqra soma nga omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tamanyi kusoma ne bamunyiga. Naye kati ffe tetugenda kubanga tukunyiga. Abantu abasinga bagamba nti abawali mu bakambe bakuba bwe tuukako kutwahira ojja kakasa. Nabagamba nti emyaka gyonna ffe tugisomesa mu kitiibwa kyo ky'olimu ffe tetugenda kukakanya. Qur'an olina kubanga ogisoma kitonotono. Tosoma bingi kubanga bigenda kutama. Era ne mbagamba omuntu asomye aya 10 ng'abadde azeebikidde ngalo zaazisobola. Bwe batandika omukwata ensobi ojja laba nga mukutte ensobi nga 10 buli aya tugeze nga bazibakwatamu ensobi emu. Naye gwe asomye aya emu ebbiri ojja laba nga wakutte ensobi nga 2. Ezo ensobi 2 zigenda kwanguyiza okubeera ng'otereeza mangu. Nti omuntu asoma Qur'an alwane okubeera nga waba asomye aya ey'emu buli olunaku agikolemu practice mu buli swala. Tusaala esswala zaffe naye oba nga tusomye Naasi ojja soma Falaka, oba nga tusomye Falaka ojja soma Asiri,